Omusajja gw'osanze n'abaana basatu mu bakazi basatu oba abaana bana mu bakazi bana kyekikulowoozesa tigogenda kuba wanjawulo. Ekirala omukazi bw'olaba ng'omusajja kwanye ng'omusinga ebitabo weesabire nnyo weesabire nnyo abasajja abo ng'obasinga ebitabo aba ate n'okusingako ebitabo kwandibadde kugendako emabbali naye omusajja ataasoma ku mukazi eyasoma olina okuba ng'obufumbo obwagala nnyo ng'omusajja omwagala nnyo nga ddala kyekirooto kyo kyokka ku nsi ky'olina kubanga abasajja abo nti ne wooba oyogedde akantu nga tekalinga akamujjereegerera omusajja ataasoma agamba ekitegeeza akyogedde kubanga njooga ekitegeeza be bamu ku basajja abampi kyekimwera kyakikoze lwakuba ajooga lwakuba alaba nti Vidiyo ezifaanaganako nga zino ez'abantu abatali bamativu na bufumbo bwa Eddie Kenzo wamu ne Honorable Fiona Nyamutolo nkyakuleetera ddala eziwera. Mwana wattu akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okuwulira ku ndowooza z'abantu. Manyi bagamba endowooza yo kya bugagga kyo. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. Twagenda omuzulu yali atugamba mbu toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu munnange nga naye ensonga ze ndala mukko. Naye endowooza yo kya bugagga kyo ate oli entitled ku ndowooza yo. Amakulu mucho tewabaawo omuntu n'omu akuleeta mu ndowooza ye mbugolooze nga ye nedda nirama matuku w'ekitiibwa olw'endowooza yo. However mwana wattu ate ffeno tuli basanyufu olw'ekyo ekikolwa kye tulaba Eddie Kenzo atuuseeko. Oba alina abaana 16 mu bakyala 16 ono ye Honorable Fiona Nyamutolo twamwagadde abantu bamwagadde ate alina favor. Actually akatambi ako kanka kuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba ku ndowooza yo n'omukyala naye nga sinabeeranga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere anti yono. Omusajja gw'osanze n'abaana basatu mu bakazi basatu oba abaana bana mu bakazi bana kyekikulowoozesa tigogenda kuba wanjawulo. Ekirala omukazi bw'olaba ng'omusajja kwanye ng'omusinga ebitabo weesabire nnyo weesabire nnyo abasajja abo ng'obasinga ebitabo aba ate n'okusingako ebitabo kwandibadde kugendako emabbali naye omusajja ataasoma ku mukazi eyasoma olina okuba ng'obufumbo obwagala nnyo ng'omusajja omwagala nnyo nga ddala kyekirooto kyo kyokka ku nsi ky'olina kubanga abasajja abo nti ne wooba oyogedde akantu nga tekalinga akamujjereegerera omusajja ataasoma agamba ekitegeeza akyogedde kubanga njooga ekitegeeza be bamu ku basajja abampi kyekimwera kyakikoze lwakuba ajooga lwakuba alaba nti ansinga kino lwakuba alaba nti ansinga ebitabo lwakuba omusajja ne waaba ayina ssente the mere fact that omusinga ebitabo sinakindi omusajja ataasomerako ddala muzibu nnyo. Waliwo kapa etambula essaawa zino naye omukyala katukusabire oli mu ssaala zaffe nnyo n'amaanyi naye omusajja alina abaana basatu oba bana mu bakazi bana ate ekintu ekirala ng'omusinga ebitabo sinakindi ye teyasomerako ddala gw'ate wasoma nnyo. Salaamu alaikum.